Okay, mu mawulire agakagwawo ba content creators si basanyufu n'akamu eri omuyimbi Joshua Baraka olw'ebyo ebyabatuusiddwako nga bagenza omuziikirako taatawe eyafudde. Bampita Kali Lugambo Pro Max. Without wasting time, njagala owulire obusungu n'obulumi ba content creator bwe balina ku Joshua Baraka. Tukomewo ate nkubulire ebisinga ku bino. Okay, welcome to another video of Martinez Media. Naye mwe bantu mweya, mwe mubanga mufuuse ba star. Ekintu kye saagala mwerabire ye wammwe. Leero tubadde waba Joshua Baraka. Osegeera, Joshua Baraka ono omuyimbi. Naye anku Joshua Baraka baganye okukwata video ne bakusanga busanzi ng'okwata video sima oli wa media, sima Sky Media, sima wa Bomba Media biki. Essimu yo bagenda jasa ate bakusibe n'okukusiba. Nengo omanye ensonga lwaki Joshua Baraka teyatereza waabwe. Osegeera yakola center asiba mu America naye akayumba ka kisiru. Bakuleta batyo okuziika taatawo ng'ennyumba ya kibaawo. Osegeera babaganye mpulira obusungu tutadde mu transport tuvudde wala ba Emma Media mbaleseyo Emma 256 nze mbiganye sibikiriza naye nga buli akutte video era temugala bayo video nayo nayo akulumbe era neno je nkutte nje biliza bebe kulunga atuuka tewali muntu akkirizibwa. Joshua Baraka yagenze mu ghetto n'afuna abaana n'abaleeta tafusima tafu biki tafu empire bali wale ku mukolo wonna balawuna ayina babawunsa ayina biki nenga lwaki obera okola ebyo byonna osiba mu America olina olimba nations omu Nigeria babona mu Jamaica w'amaanyi tosanga kuddaabiriza mu wabwe wa muswaza yabaletedde okukola ebintu binene byonna nayenga buli kimu kyokola soka ng'okirininge wamwe kuba kati Joshua Baraka wabwe wamuletedde okukola binene byonna yagano tereze ewaka nadda malala ge kati ewaka wa muswaziza ntatayo nga afudde teriyo na video yonna kulumberwa taatawe imagine. Okay. Welcome to yet another edition of Martinez Media. Avuddeyo nga mukambwe nnyonnyo si musanyufu n'omuyimbi Joshua Baraka. Kigambibwa mbu babadde bagenza okuzikirako Joshua Baraka. Of course ba content creators bo basuubire anywhere. Ate ne bwekuba mu kufa ekiba kibaleese main objective teba yakuzikirako. Abasinga baba bazze kwata content ensonga lwaki nze tolindaba mu mikolo ngeje egy'okufiirwa nti ngenze kwata camera. It looks first and foremost weird. Nga munna afiiriddwa taatawe naye gwe nga ozze kwata content. But anyways, amawulire agali ku social media banyiivu. Obwedda buli muntu kubala bakwata olusimu simaye akina kamera yaleese ekibinja ky'abavubuka okuva mu ghetto nga esimu either bagiwamba nga nawe bakuteeka nnyala. Tewali muntu yabadde akkirizibwa kubaako. Tewali muntu yabadde akkirizibwa kubaako na kyo shootinga. Ndoza I think sometimes tugenda tuuka level whereby ng'okuziika kuli private, only invited people. Tujja tuuka ekiseera nga we bagenda oziika abasajja poloti mwe bajja oziika nga bagiteekako ekikaali nga only invited guests be balina okubeerawo. Omwana agamba emu ku nsonga lwaki basazeewo okukola ekyo nti ennyumba mbu bwe baziise taata Joshua Baraka yabadde it's not appealing nga ku brand nga Joshua Baraka eyinza okuba ng'emulabi. So of course image control ebibeera nnyo mu bayimbi ndowooza baakibaza ne bagamba no tetusobola kukkiriza muyimbi okukkiriza abantu kufulumya footage ng'ono nga bagenda oziika taatawe. Omwana yagenze n'akuropinga gyayita ennyumba y'aba Joshua Baraka ey'okukijja bassebo ne bannyabo naye ate ono omwana yakisussizza nnyo. Omwana yakisussizza nnyo. Awo olengera that is mbu the house. Of course people have gone to social media okubeerako ate okubanga bawolereza omuyimbi Joshua Baraka. Okusinziira ku mukulu omamanyikibwa nga Tomiri yavuddeyo n'agamba I stand with Joshua Baraka. Stop judging the boy. It is not him that is supposed to build a house for his parents in the village. The guy is still investing and his career though he hasn't made enough money from his craft. These content creators just move anyhow. Of course nja kutambula n'endowooza yo n'omukulu. On the other hand, Joshua Baraka si yali supposed okuzimba ennyumba y'ekijja. Naye ate munnaye mu Uganda byakyukamu. Omuntu ali famous oba alina kulinnya
ekikaate yabaafuuse nga omukulu ojja kwesanga mu famire mulinayo meeting naye omwana asinga okuba ne ssente ne bakulu be bamuyita muzeeyi owaaye muzeeyi tukoze tutya. Yes, it is true. Joshua Baraka si alina okuzimba ennyumba y'ekijja kituufu because ono mwana ye taata akoze eki nga tannaba kufa oba baganda be oba bajjajja be. But of course ku image ya Joshua Baraka, image y'omuyimbi nga Joshua Baraka, okwewala what is happening right now, of course yalina okukitunulamuko naye munnaaye tewali asuubira nti agenda fiirwa omuntu we, okufa kugwa bugwi ziba nteekateeka za Katonda. So abanenya Joshua Baraka ku kyennyumba y'ekijja mumunenye kitono wabula nze kyengenda omunenyaamu, there is nothing to hide Joshua Baraka. Wabale toyina gaana abaana kwata. Of course that is you. Abayimbi the problem they have, ba celebrities baagala nnyo okuliving a plastic life. Omuyimbi asobola okulinnya Uber nga mbutuufu sente zalina za boda naye olw'okuba naye tomunenya aba akipinga image. Omuyimbi asobola kwegamba nze celebrity life is like kwegamba is like a scam. So I strongly believe nti abayimbi mutandike okubeera kyemuli, mutandike okubeera kyemuli. Oli ajja gamba Joshua Baraka alina image alina protecting. There is nothing to protect. Ewammwe yewammwe. Twasomanga n'abaana edda naye ng'akimanyi maama we mwavu abadde nga yeeraga muki abadde nga yeeraga mu ddoomu nti waffe tuli bagagga maama we lwazze omukyalira ng'azze n'emimmonde omwana yeekwekako maama we n'amwekweka. Administration egenda okimanya nti omwana yeekwesa maama we lwa nsonga abadde yeewaana nti bagagga maama we azze nga mwavu baakaka omwana oyo mukimanyi ne assembly enkera baamukuba kibooko nga bamuga tosobola kwegaana wammwe. So ba content creators yes baakoze bubi naye kino kiwe abayimbi oba ba celebrities ekyokuyiga nti ewammwe tewalina kusuwaza naye waba wabi. Nze I'm very proud of our place ewaffe. I'm very proud of my father's home because it is ours. Wabanga tewali muntu gwe baziika ku ttaka lya tewali muntu gwe baziika ku ttaka lya Land Road. The mere fact that you guys have your place wagenda obazika, that is your home. Teri abanjaawo. Ekira Joshua Baraka ali toyina, you had nothing to hide. Omuntu ngaffe abategera we know. You're not supposed to build nyumba ya kijja, si egwali supposed to. Because oli myaka gy'abavubuka naye weeyiya ng'omuvubuka. So tewali muntu yabadde agenda kujajinga. Wabula ekyaleese abantu okujajinga nti waganya abantu okukwata content omu ku bo Martinez Media with another edition najja kubawo video. Sigenda kunenya Martinez yabadde akola mulimu gwe ate ne Joshua Baraka sina kyenkunenya. Okuba nti nyumba yammwe oba ku kijje erabikanga bw'abadde agamba. Wabula kyembadde nkunenyaamu is wabadde bano abaana because wabatangidde yeno video yavuddemu wabadde obaleka. Omuntu ategeera nga nze I cannot judge olwokubanga nti omu walabekayo batyo no. Toli supposed kuzimba nyumba ya kijja. Si tteeka alyo osobola okukikola ng'oyagadde out of goodwill ng'oyagadde. Naye bino byabajjajjaabo byabataatabo not you. So I don't blame you for that. I only blame oyo eyakuwadde ekirowoozo nti tokkiriza baana kwata video. Because once you become a celebrity, a public figure, bino byonna bisuubire abantu bagenda kukwata video wonna we bali because you cease to be a family property. You're now a national property. A national property. Ensonga lwaki ba content creators babadde banyiivu nti wabaganya okukwata ku mukolo gwa Taatawe. But anyways, may your dad's soul rest in peace. I got to know nti Taatawe abadde musumba. Ekimu ku byandaze nti Joshua Baraka abadde ava mu family ekkiriza mu Katonda. I saw speech ya mugandawo eyabadde ku ddadi we bambi. Yagambye nti Taatawe yamukuutira okuba omukkiriza serving a God. Omwana n'agamba taata nkusuubiza I'm going to serve God. I saw Joshua Baraka singing in the church naye nga alagira ddala nti yes n'ennyimba za church azimanyi.
abantu abasinga tubalabira just eno mu ghetto oba mu mabaala naye ng'abantu balina Katonda like Joshua Baraka is a God fearing man. Wabula I'm just ndowooza anyway sagala kigenda munyo naye abayimbi temwabeerereddewo nnyo Joshua Baraka baabaddeyo batini naye nga papa Misa kye yagamba nti sitteeka nti nina okubeera ku buli ku mukolo sitteeka yes eyasobodde okujja. Thank you so much. I saw Bebe Cool, I saw Elijah Chitaka and very many others DJs who are there. Nalabyeko girlfriend we Etania yabaddeyo n'abalala bangi bambi. I know it is really hard to imagine naye tewali amanyi mbeera gyawuliramu. It's only him. Tukugumya Joshua Baraka nd'omwoyo gwa muzeeyi Mukama Katonda aguumuze mirembe. Thank you so much for watching, ladies and gentlemen. Bam Peter Simple MC, Vast Strange 256, Empire Online TV. For those of you watching us for the first time, please kindly follow, share, tubeere nga tugenda mu maaso n'ensonga zino. Mubeere bulungi.